Ladies and gentlemen, watch the space. Watch the space. Bino ebintu tubikwate mpola. Webale nnyo kwakumira ku MMTV, webale nnyo kubeera nga osubscribinga, webale nnyo kubeera nga olikinga, webale nnyo kusharinga, ate webale commentinga kawo n'otubuulira kiki gwe kyolowooza. Kakati n'olunaku olwaleero sigenda kukulwisa kankuwerewo amawulire. Nga sinaba kuwa amawulire gano soko subscribinge awo wansi gwatanaba kusubscribinga gwe ya subscribinga edda kugamba kyakabi nnyo. Webale nnyo kwekumira ku MMTV. Kakati Rema Namakula avuddeyo n'agenda ku Facebook page ye na postinga ekintu ekyewunyisizza ensi yonna kigirese kigitadde wansi. Bannange ebyabaagalana bannaye bagamba tossaayo kikyo sijja kweyogerera biibyo. Rema Namakula agenze na postinga n'agamba welcome back honey. Facebook page ya Rema Namakula tugende mpola nnyo. Facebook ya Rema Namakula eriko blue tick nga bw'ogirabaawo. Okitegeera? Eriko blue tick nga bw'ogiraba awo. Posti eno agipostinze olunaku olwaleero ssaawa zibadde ssaawa 9 naye ate n'amaana agidiriitinga. Tetumanyi kyabadde abala Rema Namakula. Agitaddeyo nga Eddie Kenzo tukimanyi buli nnyo Eddie Kenzo ali mu nteekateeka za kubeera nga ate atonnya mu ggwanga kubanga Eddie Kenzo abadde mu Ivory Coast okumala ebbanga lyonna ebbanga lya myezi 4 yagenda mu Ivory Coast ng'ennaku z'omwezi 16 March ate agenda kukomawo oba akomyewo olunaku olwaleero olwa24 olunaku omwezi ogwa July. Kakati Rema Namakula tetumanyi kyabala oba just ayagala mawulire oba just ayagala kuwuddisa oba akyayagala Eddie Kenzo kubanga okuvayo n'apostinga akantu ako ate n'amaana akadiriitinga. Tukimanyi bulungi nnyo ababiri baneeno balina omwana gwe bayita Amaalu Malayika Musuuza. Amaalu Malayika Musuuza ono nno ye mutabani ye muwala wa Rema Namakula n'omwami Eddie Kenzo. Ababiri bano basharinga omusaayi. Tukimanyi bulungi nnyo abantu basharinga omusaayi si kyangu nnyo kubeera nga baawukana. Okitegedde? Si kyangu nnyo kubeera nga baawukana era ne baawukana wabeerawo ekibagatta. Kati Rema ne Kenzo nze ndaba omusaayi guno ogw'Amaalu gubagatta nnyo. Ndowooza y'ensonga y'emu ku ezo lwaki Rema Namakula avuddeyo olunaku olwaleero n'apostinga ku Facebook page ye n'ateekako welcome back honey n'ateekako emoji akaliko omutima. Bannange ebintu bino tubikwate mpola. Njagala okomentinga oŋŋamba kiki gwe kyolowooza oba kiki kyolabira ddala nga kyekiyinza okukolebwa senga gwe Eddie Kenzo oba senga gwe Rema Namakula kiki kye wandikoze oba senga gwe Dr. Hamuza Sebunya mama nnyo webale kubeera nga wekumira ku MMTV. Kakati Eddie Kenzo abadde amaze emyezi 4 mu Ivory Coast eyo. Mu Ivory Coast lockdown gye yamukwatira n'abeera nga tasobola kukomawo mu Uganda n'abeera nga ate asiiba sides eyo mu Ivory Coast kubanga abadde talina ngeri gy'akomawo kubanga airport baali baziggala munnaaye. Naye Eddie Kenzo afunye omukisa n'abeera nga ate akomawo mu Uganda. Kyendowooza nti si kibi naye bannaye tusabire ne bannaffe abalala abali mu Dubai abali Qatar abali Doha abali Saudi Arabia nabo basobole okubeera nga bakomawo. Eddie Kenzo yekka si ye muntu n'abalala nabo bantu so tubasabire nabo balabike okubeera nga ate bakomawo. Naye nga amawulire agaliwo mwana muwala oyo Eddie Kenzo amupostinze mwana muwala apostinze Eddie Kenzo. Tetumanyi bintu gye biraga. Eddie Kenzo yatusuubiza okudda n'omugole naye ate takomyewo na mugole. Okitegedde? Eddie Kenzo yatusuubiza okudda n'omugole naye ate takomyewo na mugole. Tetumanyi oba naye akazannyo yakabaddemu aka Rema Namakula oba tayakabaddemu oba kyabadde kitya byebyo gwe nange oba nze naawe siyinza kubeera nga ate njweteka ebigambo mu Eddie Kenzo oba nga njweteka ebigambo mu Rema Namakula naye nga according to bye tulaba
Kavidiyo ako kolaba Eddie Kenzo abadde ali ku kisaawe ng'agezaako okubeera nga ateekateeka ali mu nteekateeka ez'okubeera nga ate akomawo mu ggwanga. Akavidiyo nga bw'okalaba awo Eddie Kenzo yeeyagala nnyo ekintu akikwasaganya bulungi nnyo era ensonga ali anange nze n'ebyokubagamba binguze just kyewuunya oba mawulire oba kiki sikitegeera. Aha, nze bannaye binsobedde. Anyway, subscribing ku MMTV eno story tulina okugigoberera paka gyegenda okukoma. Wallahi tetuyinza kugireka awo bwetyo, tulina okugigoberera paka bwegenda okukoma. Subscribing otekeko n'akade akakaliko olo okitegeera tubeere nga story tugituuka mpaka munda. Kale ne bw'oba ofa tetuyinza gireka awo, tulina okunoonyereza oba kyetaaga kunoonya Evelyn Namulondo oba kyetaaga kunoonya Eddie Kenzo oba kyetaaga kunoonya Rema oba kyetaaga kunoonya Dr. Muza, tugenda kubanga ensonga eno tugiggusa tukimanye. Rema Namakula ani apostinza aka kantu n'akapostinga okumala eddakiika ntono nnyo n'amaana akadiriitinga. Facebook page yabadde bagihakinze, kiki ekituuseewo ddala? Tulina onnoonya Rema Namakula atuwulire oba atunyumize. So subscribing tubeere nga tweyongera. Weebale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, weebale nnyo okusubscribinga, weebale nnyo okusharinga, osobola commentinga awo wansi n'otubuulira kiki ky'olowooza. Anyway, bw'oba oyagala okulanga naffe gundi zaffe ziri so open, osobola okujja n'olanga naffe bulungi nnyo. Osobola followinga ennamba yaffe eri +256 702 586560. Njiddamu mu Luganda noti 7 noti 2 5 8 6 butereevu ojja kubeera nga ate olanga naffe atubeere nga abantu ate bizinensi tugiba kuba mu maaso. Byebyo nno ebivudde sayidi ye ewa Rema ne Eddie Kenzo, byonna bye babala tulina okubinoonyerezaako. Subscribing ku MMTV tovaawo.